Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadde mutaka mu district y'e Butambala. Emu ku district National Unity Platform zegenda okulwana tooth and nail okulaba nga bajjayo obuwanguzi obw'ebifo byonna. Tewali district mu Uganda eyina mulimu munene nga y'e Butambala. Lwaki? Ebutambala eno yewava omumyuka wa president in charge of Central Buganda, Honorable Muwanga Kivumbi. Ebutambala eno yewava omumyuka wa Ssaabawandiisi Honorable Aisha Kabanda. Wabaddeyo propaganda mungi nnyo, wabaddeyo wolokoso mungi nnyo, but of course olunaku olwaleero munnamungi w'omuntu akuŋŋaanye ku muzikiti omukulu ekibibi. Honorable Muwanga Kivumbi agudde matereke n'abo abadde nga bagezaako mulima empindi. Olwaleero lwalaze amaanyi, ate ne Aisha Kabanda naye wayongedde okulaga amaanyi. Njagala nkuleetere speech ya Aisha Kabanda naye ya Muwanga Kivumbi. Tukomewo tuvaawo. Alright, oyo ye amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform, Aisha Kabanda. Ate nga naye yesimbyewo ng'omukyala agenda okiikirira abantu b'e Butambala mu Parliament. Yaliyo ate ayagala kubanga addayo ku kaadi ya National Unity Platform. Now, tubadde tukyali awo gwe ssebo bannya bandaba ne zireeta ate deputy wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Central Buganda, that is Honorable Muwanga Kivumbi. Bangi nnyo era bamwogerera pokopoko, wabula asinzidde ku muzikiti ekibi munnamungi w'omuntu n'akola statement. Njagala towulira gwe wekka wabula nyamba o sharing video eno. People power, our power, NUP, everywhere. Ebutambala, Your Excellency, the next President of the Republic of Uganda, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu.
omukono kale wanika wanikira ddala wewanise ye National Unity Platform wano wa Ebutambala tukuwagira. This is a message to the government expressing what they simply on the people's mind. People power, our power. Wano wansese Mr. President tukwetondera wetutera okukola laale waliwo essomero likola ebibuuzo byalina naye nga bw'omanyi amagezigezi babadde balowooza nti bagenda kututwala ku kasaawe nga kali eyo emabanda abasajja baguno abasiraamu ne bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu tajja genda eyo jangu wano ku muzikiti omukulu Ebutambala wamakuba laale waliwolaba wekukubya laale kifo kya byafaayo nnyo tewali munnabyabufuzi bwe baali bakkiriza kujja mu kifo kino n'akuba mu lukuŋŋaana lwaki lwa byabufuzi naye ku lulwo ng'oli waggomba ng'oli mu Muwanga ng'ate oseka wano we tuli ng'olina okujja ekibibi ku muzikiti n'olwekyo twebaza baseeka twebaza olukiiko olufuzi mwebale nnyo mwebalire ki ekyokubiri wano balombawo edduwa naye olwaleero seeka eyo evuddewo era kooli wano wetegeke sebo okugolola obulungi essuuti oba onoogigulawa oba wa tewali kuwannaanya gwe pulezidenti wa Uganda addako. So Mr. President, batambulayo mu byalo nga bagamba ti abaakulonda ne balonda National Unity Platform yali mbuyaga ti bwe mwali mulonda bye mwalonda temwabitegeera n'olwekyo twagala okubategeeza tugenda okubaddamu okubakuba akalulu n'ebyenda bibeetokoti n'ebyenda bibeetoleki tubagambe baba wana nnyo baba wana dda twagala tulala agasinga obuliro baba wana nnyo baba wana dda twagala tulala agasinga obuliro era so Mr. President wone Ebutambala n'abenaleemu kaswa beeganyayo enaleemu ne bagenda mu baasi ne bajjamu essaawa ne bagiyimirirako baasi ne bagyegana muzeeyo essaawa mu baasi namwe muli bantu baki ba baasi muzeeyo essaawa muki mu baasi people power our power. Ab'Ebutambala abanyiiga ogenda kuddayo beetondere kiriza kwetondera era kijja kwetondera Now, I want to tell you something about that clip ezanyiddwa nga Muwanga Kivumbi ayogera. Agambe nti waliwo abantu abaali mu bbaasi ne bava mu bbaasi ne bajjayo essaawa ne bajja okwesimbirawo ku ssaawa era n'abagamba naye nga bakyali ba bbaasi. Remember Ebutambala tebaagalayo NRM wadde kati balina omuntu gwe bataddewo wa NRM naye ne bakwata omukyala amanyikibbwa nga Mirembo gwe tumanyi ng'owa NRM eyeesimbawo ku kalulu k'omwaka ogwaggwa ku kadi ya NRM Aisha Kabanda n'amukuba kati bamulese ku independent bamutaddewo nga backup era buli kimu kyakozesa kya NRM kulwaleze kuba ku bayimbi ba NRM babira abantu babira ba NRM kati bagezaako okwagala okuwuddisa abantu b'Ebutambala. Now omukyala oyo Mirembe yali mu parliament before Aisha Kabanda
naye ebiseera biri owaaliwo olutalo lwa togikwatako y'omu ku abo abaakwata ku ssemateeka w'eggwanga Uganda. Ate bannayuganda bo bagamba buli muntu yakwata ku ssemateeka swe. Mu kalulu akaggwa Aisha Kabanda ke yamukuba kye kyamukubya. Now munnamawulire omu yamubuuzizza ensonga yaggwe okukwata ku ssemateeka ogyogerako ki? Bye bigambo omukyala be yaddamu. Mbwe ekyo kyaggwa dda yakikwatako tekisobola kuddayo. Ekitegeeza nti yakikola akimanyi. So yeye embeera ebadde Ebutambala nga Honorable Muwanga Kivumbi kw'ossa ne Honorable Aisha Kabanda balaga eryanyi ng'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atuuse. Essaawa zino twogerera ali mu kkubo, ali mu kubanga agenda eggomba gy'azaalwa. Tambuza video, subscribinga, tapping a notification bell. Ekutuusibwako Mumon Construction Company bakakensa mu kuzimba ennyumba.